kibuga Jinja ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo bisomesezza abalimi n'abalunzi ku nsigo ennungi n'ebisolo eby'olulyo engeri gye basobola okubifunamu ku bwereere. Ab'ekitongole kya gavumenti ekya Nagric ekizaaza ebisolo eby'omulembe balaze ebika by'obumyu ebiriko ssaako n'ennunda yaabo. Like the breeder to have the option of this kind of structure, as well as the person who is in primary meat production to have this kind of structure. Banira bagamba nti bagabira abalunzi obumyu obw'ennyama ate gavumenti ng'eyita mu bbo n'ebubagulako okusobola okwongera okubakulaakulanya wamu n'okufuna akatale k'obumyu buno. At least if we get like 200 outgrowers or 200 farmers and each outgrower is ready to give us 100 rabbits every month, it means by the time we finish the round of 200, at least the first outgrower will be in position to supply us again. Dr. Stella Nambuya nga yakulira ebyokulunda embuzi mu Nagric alaze ekika ky'embuzi kya bbowa gavumenti kye yaleeta okuwa abalunzi abaagala okufuna amangu ng'ono agamba nti embuzi ya bbowa ekula buli lunaku ng'eteekako grams 2 era ng'omulunzi emyezi 5 gyokka aba amaze okutunda. So we recommend this because the male can weigh as high as 110 kilograms to 120, but also the female can weigh about 90 to 100. Aba Nagric era basomesezza abalunzi ku ngeri gye bayinza okuzaalisa ente nga bazikuba enkwaso mu nkola emanyikiddwa nga artificial insemination era nga bano bannyonnyodde n'emigaso egiri mu nkola eno. Bw'oba owakisiza ente ofuna breed esingako gy'olina. For example, ente eyo bwe babadde ekuwa amata lita 2, bw'oba owakisiza ojja kufuna ente ekuwa liters 10. Abalala aboolesezza be ba Deposit Protection Fund nga kino kye kitongole kya gavumenti ekikuuma ssente z'Abannayuganda bonna eziterekebwa mu banka ez'enjawulo. Banking industry eri bulungi, tewaliwo kyetaagisa muntu kubeerawo n'atya nti oba banka bagenda ziggalawo oba kiki, oba nti waliwo obuzibu obutuuse ku mabanka, oba nti banka yange sigirinaamu bwesige. Olwaleero Minisita wa Tekinologiya n'Obuyiiya Dr. Musenero akyaddeko Omwoleso guno era n'asiima obuyiiya ssaako ne tekinologiya gw'alabye bw'atyo n'ategeeza nga gavumenti bw'egenda okuyambako ku bannansi abongedde obuyiiya mu by'obulimi n'obulunzi ng'ebateeka mu ssente okusobola okutumbula bye bakola. Tulina grants zisobola okubaabo bwe tulaba nti ddala kye beetaaga kibadde kyetaagamu akasente okubasindiikiriza. Tulina abawamagezi, tulina netiwaaka. Oluusi abamu bafuna ne ssente nnyingi bamuyinize ne grants naye nga tebavaawo. Mawulire Gambuuze.